Abayimbi batubonga nawe okuli Jose Chameleone, Catherine Kusasira kogatana abayimbi abalala nga Starboss Big Eye mbakubye menza bagamba Bebe Cool wali sente zaffe Bebe Cool tuwale mu kumagezi ensonga ziva kuki tukanyiza ku mukutu gwaffe omugazi gubayita Uganda mu Kamoli of course umureza osumula mampitantambi Jimzo na Rich by Max Sudi Junior tukanyiza ku program yafe gibayita the city celebrity tukwetubera tukutusako bichi ebifa ku baselebu okuva Kampala ne Uganda okutwaliza wamu twakitegedeko nti Bebe Cool nga betwakugambye wali nti Bebe Cool yavuddeyo nakola kye bayita studio nga music studio eno eriko ebyuma bya video ebyakabi kwegata ne audio equipment nga zakabi anabwe kityo abayimbi abali mu tubonga nawe bavuddeyo ne bakuba emeza ku bayimbi kuno kuliko gwe bayita Jose Chameleone of course nga Road Mayor to be kuliko Catherine Kusasira kuliko Juliana Kanyomo Zibrema Namakula Pastor Bugembe King Saha kogatane King Michael n'abayimbi abalala nga Fina Mugerwa abayimbi bano bavuddeyo ne raising edobozi bagamba nti Bebe Cool oli so selfish Bebe Cool weyagaliza weka Bebe Cool watuyita tugende tuyimbire President Museveni ng'otusubiza okufunayo ebintu ebyamaanyi oba kasente kogatane opportunities endala naye twakizude nti Bebe Cool buli kirungi ekijja nga kiri mu State House bwatyo Bebe Cool tovayo notuyitako nobanga otufaako Bebe Cool wefaako weka Bebe Cool emizejo olina okubeera nti oli muli omu emizejo gikomye nabe kitubagambye nti Bebe Cool yeyagaliza buli kimu yeyagaliza kino kyavudde okuba nti Bebe Cool yakoze studio ejasinza okubeera nga yakabi mu East Africa yaguze ebintu ebyamaanyi ku studio ye kogatano okuba nti yazimira amayumba amalala bwekityo abayimbi bano sibasente bavudde ne bagamba nti Bebe Cool eyo studio togifuula nti Gagamero studio njagala studio ebeere yagwanga because sente zo size zazimbire studio wabula sente za President Museveni banya babyogedde be bayimbi batubonga nawe Jose Chameleone King Sa n'abayimbi abalala bino n'ebirala byoba olina mawulire gaffe agaddako nsigadde ntambi Jimzo subscribe on this channel tubeere nga tukutuusaako ensonga nga bwe zirina okubeera nga zikutuukako bye bye for now.